Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saba mwezikirize twala okusaba kwange eri General Muhoozi CDF wa Uganda. Sokera ddala nkusaba video yange eno ekutuukeko era nsaba mwenna abasobola ogira mu sharing. Sokera ddala ow'ekitiibwa CDF wa Uganda nsaba osoke nkujjukize ebitendo bitukulabako oba byotamanyi oba amaanyi goyina. Lwaki ngenda kugamba bino kansoke mbikugambe then nkusabe nti amaanyi goyina towetagisa gayolesa eri muntu yenna mu Uganda oba out of Uganda oba n'ensi endala. Teri atakimanyi nti oli mwana wa General Museveni kitaawo abadde mu buyinza emyaka egisukka mwana ngate system already yali agiyingira mudda. Nsaba nkujjukize nti gwe CDF wa Uganda essaawa zino security ya Uganda oluvannyuma lwa Allah eri mikono gyo agonna maanyi just olaba abantu badde bwezi ba minister okumala egyo emyaka bagagga bazibu ate kati gwe ne family yo amaanyi goyina ebitiibwa byoyina bwoba webase side eno pisto ya golodi eno ya silver eno mabega sente za Uganda eno za UK eno za Sudan zonna osolo zirabako era ensi yonna ogiyina bwoti oluvannyuma lwa Katonda. Lwaki nkugamba bino ebintu nti amaanyi go galeme kulagibwa baana bano banaku baana abawejjere oyina ebitiibwa byonna mukama waffe oyina ebitiibwa byonna naye ngenda kukusaba ekintu kimu kya buwombeefu abaana b'abanaku baleke okuva struggle yatandikawo yonna kuba agikulembera badokita Besigye Antiru ku ssaawa ya leero abasinze okubonaabona n'okusibwa n'okuttibwa baana b'abanaku ng'ate ebibiina by'obufuzi mmwe kennyini oba gavumenti ya Uganda yabikkiriza bibeerewo era ne mutukkiriza buli muntu ayina eddembe okuwagira ekibiina kyonna ky'ayagala era ne mubukkiriza ne bya registered era ne ssente mubiziwa mu budget ya Uganda ezo ssente mwe ziri ziyisibwa okufacilitating ebibiina ebyo era ne loop ku ssaawa ya leero oba ali ku lead of opposition ow'ekitiibwa Joel Ssennyonyi mumukuuma mumuwane ssente z'okukozesa every day n'ekibiina ekisinga ababaka mu parliament mukifacilitating era mukiwa ssente kitegeeza nti mwatukkiriza okusalawo buli muntu awagire kyalina owagira. Niye nze embuuzo w'ekitiibwa ku bye tulaba n'ebigenda mu maaso ddala mu butuufu oluvannyuma lw'emyaka 4 oluvannyuma lw'okubanga ebitiibwa byonna byenkugambye gw'obiina ng'ebbanga eryo lyonna tomanyi nti oba airtime wa ssente mmeka amafuta ga ssente mmeka Allah enjagala gy'akwagaddemu ebitiibwa byonna byakuwadde bonna obukuumi bw'oyina bana abaana b'abanaku obaagaza ki baana bamakete banaku maama we akaabya amaziga ne gamuggwa mu kiwanga ne yeesiba ebisenso ne yeesiba ebimyu akirewo kivumbi ne banne baana banaku Bobi Yanga ne banne baana bali makomera baana b'abanaku kuba baana bonna bali mukomera wallahi sumatallahi teri ayinza kumalayo mwezi n'ataddanga akazigo ke baakamenya. Owekitiibwa CDF bwebanga ebyobufuzi bwe bitu bibiri mubeere ebibiina by'obufuzi please. Tugenda mu kalulu bagenda kuddamu bakwatibwe wali amaze y'emyaka 4 wali ababulibwa nga baddamulira kuva mu campaign ziri n'abalala tutumanyi gye bali ate era still waliwo enteekateekera etutwalira mu kalulu tuddemu era tubuzibwewo n'abaana b'abantu babuzibwewo. CDF nkwegayidde bwegayiriza kisa kya Allah tona wogenda kijja ng'omwana w'omunaku ali mu mbeera bwetu. Nkusaba busabi ofumitirize ku bigambo ebyo bye nkugambye omwana w'omunaku ateebwe. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So oli ajja kwebuuza
oyo ani gwalina ali mukomera was a political prisoner. Ati kambayo yo ka brief history. Eddie Mutwe oyo mumulaba. Abantu abawangalira mu kibuga Makati ku Gazaland muba mumumanyi bulungi nnyo kuba yalinangawo salon era nze yansalanga enviiri naye with his size and his kugamba he's a soft person, he's a good person, muntu mulungi, muntu w'abantu, yakusalanga enviiri nga bwakunyumizanga n'emboozi ekitegeera ng'omulaba ayagala omulimu gwe. So essawa ya leero ali mu buwambe naye gwe yenna ali eyo mu buwambe yazizza musango ki? Wenna ali eyo gw'olaba w'omusango Eddie Mutwe gwe yazizza tewali musango wabula okubeera mbu naakuuma omukulembeze waffe. So Eddie Mutwe muntu wange banga litwabeera naye awo okugaza ndinga anjira kati n'ekirabo kye kino kinkolako takyalina nnyo budde bwa busalanviiri. Omusajja yenna gy'oli okimanyi nti babawo abeera muntu wa nkizo nnyo mu bulamu bwo. Your baba is something special. Kitogenda genda ng'osalira buli wamu enviiri osalire eno osalire eri. So free Eddie Mutwe, free all political prisoners. That is our message going out there. Nayenga nyongera okubajjukiza, it is a protest vote. We are voting this government out of power. So when we're in power, they will be out, definitely. And what better way to free them than us ourselves? So ffe nyini fa balina okulwana okulaba abantu abo tubajja mu makomera amaloboozi gaffe n'akalulu kaffe kagenda obanunula kati. So protest vote 2026 tulonda NUP, National Unity Platform, tulonda NUP. Teri yellow, teri blue, teri chi red. Kabonera umbrella. Sikiddamu ekyo. Baagaliza olunaku olulungi abali ebweru abakyalina eddembe lyammwe abali mu struggle. Vere tuvuganya naawe. Ogezezzaako nnyo okulaga ensi nti tulina kuvuganya naawe. Tetuvuganya naawe. Era tetulivuganya naawe. Tuvuganya kitaawo so si ggwe. Gw'oli njoka etudde mu kitaawo. Naye nga nnyini njoka ebamala okumuggyawo mbuulira ye enjoka eyinza kulama etya. Okubye nnyo tukuwa attention. Okubye nnyo focus tugiteeke ku ggwe. Focus twagiteeka ku kitaawo. Kubanga ggwe toyina ky'oli ewatali kitaawo. Situyina maanyi ga kwonoona tulwane ne kitaawo ate tulwane naawe. Ng'ate tukimanyi nti bwe tumaliriza kitaawo automatically gwe toyinza kusigalawo. Tetulwana naawe tonnatuuka kubeera mu position erwana naffe. Gwe amaanyi go gatudde ku buyinza bwa kitaawo. Oli ttabi ku buyinza bwa kitaawo. Kitaawo bwe tumala okumusinsimulayo wansi emirandira automatically naawe obeera omaze okusaanawo. Mbuulira ettabi eryasigala nga liyimiridde ng'omutima maze okugutema. Tetulwana naawe era tonnatuuka ku level erwana naffe. Bantu bangi abali mu ntalo naye nga bazirimu bokka. Bantu bangi abali mu mpalana naye nga bazirimu bokka. Bw'obeera oli mu lutalo olulimu wekka toluliimu naffe. Bw'obeera oli mu mpalana ogirimu wekka togiriimu naffe. Kitaawo bw'aligenda naawe oliba omaze okukomekkereza. Kakati nnwana ntya nnwanise ggwe ng'ate kitaawo kw'ojja amaanyi oba kw'osako amaanyi. Ennyanja kw'ojja amazzi nga ye ekyaliwo. Ennyanja kw'ojja amazzi gye tulina okusaanyaawo automatically gw'ojja kupa ennyonta tujja kukwata kiwedde. Tetulwana naawe. Tetuli mu position erwana naawe. Bw'oba onoonya baakulwana nabo balina kubeera ba Gerald Kiweewa batamiivu banno.
bw'oba onoonya bakulwana nabo noonya bakatooto batamiivu banno. Ffe tuli mu nsonga za ggwanga, tetuli mu nsonga za bbaala. Y'ensonga lwaki otuula mu ofiisi y'eggwanga n'ogiddukanyanga ebbaala n'ogiddukanyanga ekinywero. Tetulwana naawe. Omutamiivu bw'oba omukooyo okukuleekaanira yonoona bbaala mwanywera. Ebbaala mwonywera bagiyita gavumenti ya kitaawo. Bwe tunaamala okusaanyaawo ebbaala mwonywera gye bayita gavumenti ya kitaawo, automatically gw'ogenda kumementukanga bbalaafu. Teeka waaga. Tetulwana naawe. Toyina kyoli, toyina kyoliba. Y'ensonga lwaki bwe wagaana okutegeerekeka nti omutabani wa Museveni akoze bw'ati, mutabani wa Museveni akoze bw'ati, kubanga wali mu position esobola okwetunda naye ng'amagezi ageetunda togalina. Kwe kujja mu ngeri y'ekitamiivu, ngenda batta n'owamba ono n'okuba ono n'otulugunya ono ng'otundire mu by'ekisiru ssebo. N'eyakutte omwana ku kyalo asobola okubeera n'erinnya naye tabeera na kitiibwa. Gwe bw'oba oyo yakutiibwa, okutiibwa n'ekitiibwa bya njawulo. Tujja kukulaga abaana nti ogaanye okunaaba mpita omusezi. Bw'oba oyagala kutiibwa, okutiibwa kutegeeza ekyo. Tujja kukulaganga bantu tujja kukulaganga baana ngakkanga baana mpita ow'amabuusu, mpita omutamiivu. Bw'amala okuteeka omumwa mu ndeku agunnyululayo ennyonyi zimukungula empeke, then n'alyoka ayogera ebyetaagisa n'ebiteetaagisa, n'akola ebyetaagisa n'ebiteetaagisa. Tetulwana n'abatamiivu. Gwe era bino byonna by'oli mu kukola olunaku olwaleero okyasobola okugamba nti nali ku influence ya mwenge. Gavumenti ne bwegwa gwe muwozi tukukeeza butabika okumanya oba oli mulamu bulungi omutwe gwo, kubanga tulaba ebintu by'oli mu kukola olwaleero ne by'oyogera buli lunaku by'abatamiivu by'abagwi baddalu. Era muwozi tolitwalibwa mu kkomera oba tolisalirwa nga tosoose kutwalibwa butabika. Gwe tukulaba ng'omutamiivu, tukulaba ng'omulalu, kubanga mu buli kyokola na buli kyoyogera bya kiralu bya kitamiivu. Tujja sooka kutwala kukebera mutwe gwo oba gukola bulungi, kubanga si kiwa nti oba gukola bulungi. Olaba kitaawo bwe yali ayagala okufuga Uganda yalinga akwana obukwanyi. Tewaliyo musajja n'omu aligamba mukazi gwakwana nti bw'onanzikiriza ngenda kukutula emiggo, ngenda kukuba emiggo. Kitaawo bwe yali akyakwana olw'okuba yakimanya nti wano we watudde amasiga g'obuyinza yatugamba nja bakwatanga eggiraasi. Empisa ze twazitegeera amaze kutuula. Era ne bwe bwalinga mu nsiko nga mwe muli eyo Sweden mwewummulidde ng'eno babalwanirira, kitaawo ye yali asinga okwogera obulungi. Kitaawo ye yali asinga okulaga nti agenda tukwatanga eggiraasi. Yamala kutuula n'alyoka atwoleka emizeegi. Kakati gw'atannatuula gwakyakwana obukwanyi tonnamanya oba tunaakukkiriza oli mutu oningirawo. Nze bw'onanfumbirwa ngenda kukukubanga nkwasa omutwe, bw'onanfumbirwa sigenda kugulanga nva, bw'onanfumbirwa ngenda kukukolanga bwe nti musiru kyoyo ayinza okukkiriza akufumbirwe ng'ate omuwoningiddewo ne mu kaseera we waali mulagidde nti oli wampisa nnungi waakiri empisa embi ozimulagire ng'amaze kubukala omaze n'omumuzaalamu abaana mu makaago. Tekirinaamu sikiruzi zonna ez'obukulembeze kebe ya bufuzi. Omanyi kyagala kweyisanga ekifuzi naye era teri mufuzi musiru nga ggwe. Teri mufuzi ayogeza ttamira ayogeza mwenge nga ggwe. Nkugambye bino byonna by'oli mu kukola tetukubala ng'omuntu abikola mbu abeerero kyafu, mbu tumutye nnyo era tumwewale nnyo. Eryo ttamiiro, obwo bugwi bwa ddalu. Era bwe tuwamba obuyinza tukukeeza butabika, tukusoosa butabika. Tetulwana naawe bw'oli njoka ya kitaawo, ffe tulwanagana na kitaawo. Naye waliwo akaseera lunaku lumu muwozi kankubuulire lw'oliyoya bakuddiza essimu yo osiimuleyo buli kye wateekayo nga tekikyasoboka. Abasiraamu abo bagamba nti waliwo akaseera lw'oliyoya Mukama akuddizeeyo omukisa gumu waakiri osaaleko, waakiri okole tawuba naye nga tekikyasoboka. Olaba eyo essimu kw'oba oloogera, kw'osesemera,
ogenda kutuuka ekiseera weegombe okugikwatako olunaku lumu waakiri osaanyeewo akawunti zo oba osiimuuleyo bipositi byo nga bwe bujulizi obuliwo obukuluma naye nga tekikyasoboka gw'ate olowooza nti enjuba bwe yakatemala n'egwa olaba enjuba mukama gye yatonda eyakaneemala n'egwa gwe ki ekikulowoozesa nti gavumenti ya kitaawo yo terigwa naye ejja kugwa y'ensonga lwaki ffe tulwanyisayo tetulwanyisa ggwe kubanga gwe mugga kwose n'obusiru kwose n'obwonoonefu kwose n'obuwumbatuutu kwoleetera ettamiiro lyo essaawa yonna ojja kwegomba bakuggyeko essimu yo muwoozi Kayini Rugaba amina ojja kwegomba bakuddiza essimu yo ne bwe ziba eddakiika 3 zokka naye nga tekikyasoboka ekyo nkikubuulidde ne Mobutu yateekateeka omusika ne Kadafi yateekateeka omusika ne Ben Ali yateekateeka omusika bali luddawo olwaleero baggwa olowooza nti famire yammwe yeey'omukisa ennyo tesobola okukulembera ensi millennium nnamba oba olaba kisoboka kakati ne weeteeka ku baganda baffe abanyankola era tubakyawe kyekyo nno kye nabagamba luli nga njogera ku vidiyo y'onoomwana eyavuma Ssaabasajja Kabaka babateeka mu ntalo lwakuba nti ffe tusengejja tukimanyi temuyina buzibu bano babeegonnomeka beefudde abeewammwe naye nga tukaaba kyekimu tewaliwo munyankole yawambye muganda waffe Edi Mutwe era tewaliyo munyankole agenda kuwalanwa olwa muganda waffe Edi Mutwe tetugenda kivugira ku ggwanga tugenda kivugira ku bantu ssekinnoomu abeerimbise mu ggwanga okufuna ababalwanirako nga basiga obukyayi n'okukomyawo olutalo lw'amawanga abanyankole baganda baffe tuwangadde nammwe muwangadde naffe ebibanyiga bye bitunyigiriza ebibakaabya bye bitukaabya ebizibu ebiri eno ewaffe bye bizibu ebiri ewammwe wamma tuli baaluganda abalina okubeera awamu okugoba obwannakyemalira bano si baganda bammwe y'ensonga lwaki Museveni talina kijja kya jjajjaawe eyo gy'agamba nti ye waabwe ne bw'aba jjajja waabwe asooka tekiriyo ekijja kya jjajjaawe olulyo lwabwe lwatandikira ku kitaabwe Muzeeyi Amos Kaguta gwe baaziika eyo kakati gwe atalina kijja kya jjajjaawo Mwankole ate ogamba otya nti oli munyankole oyo atulage ku kijja ekya jjajja wa kitaawe Mwankole alyoke yeetekeko baganda ba ali eno ayiga lunyankole olunyankole baluyigiriza batyo olunyankole balusomesa batyo bano abatamiivu baagala kutuleetera busosoze mu mawanga baagala kutukomezaawo genocide tetugenda kukikkiriza baganda abanyankole tetuyinza bawalana abo bakoddomi baffe abatuwadde era naffe betuwadde mwe mulwana ntalo zammwe mulwana bintu byammwe naye nga mwerimbika mu bannaffe abanyankole omuntu yenna aveeyo okwogera then kitaaninge intu obusosoze mu mawanga waliwo abasiru bano ba Frank Gashumba abagenda bakomboza obwereere bw'abasajja bannaabwe obusosoze mawanga busosoze mawanga ate n'erimu okkuba ate n'erimu okutulugunya ate n'erimu okulemaza tukiyite kyokki lwakuba nti ffe mutusanze tutegeera mutusanze tulina amagezi tusobola okwawula ensobi z'omuntu ssekinnoomu n'ensobi z'abantu bannaggwanga oba basseggwanga tusobola okubyawula temugenda kutulwanaganya lutalo lw'amawanga abanyankole baganda baffe abanyankole bakoddomi baffe abanyankole ba business partner baffe abanyankole bajeere bannaffe ffenna tuli mu lyato nga bweribbira tusaanawo lumu ffenna tuli mu nnyonyi nga bwegwa ffenna tukola evvu bino tebiriiko munyankole bino tebiriiko muganda bino tebiriiko mutoolo bino tebiriiko musoga bino tebiriiko mugisu bino tebiriiko mudama bino tebiriiko mugwere bino tebiriiko wesoloti tebiriiko ffenna twakwatibwa lumu nga nseenene era tusiikibwa lumu kakati abagezaako okutusiika balina Kabila mwe beerimbika mbubaayo gye baagala ebalwanirire bwe bamala okulya be bagisiiga butto ku mimwa tulya na bano
bwe bamala okulya bagisuulira amagumba tulya na bano atojja kwesanga nga ffe abaganda tuli yaddeko n'okusinga baganda baffe abanyankole kubanga bano we babba basiga waffe ne batusuulira amagumba wakiri oba ne tubeera ba house gaalo mu makampane gaabwe ne tubeera ba house gaalo abalongoosa ku bizimbe byabwe bakirina oba ne tubeera ba sikaali ku geeti zaabwe wakiri ate ffe tuli yaddeko n'okusinga bali bannaffe be bagamba nti be bavuga eggwanga lino nga bakyasula ne mu buyumba obw'obusiisira nga bakyayambala ne buttangira situbayinaako buzibu ffe tumanyi abantu abatusobezza si ggwanga ly'abantu lyeri tusobezza kubanga n'abeerimbika mu ggwanga eryo abatusobezza ate sibaayo nabwe ekityo muwozi tetulwana naawe tulwana na kitaawo amaanyi go gatudde ku maanyi ga kitaawo gwe tukulaba ng'omugwi w'eddalu ku kyalo omugwi w'ensimbu ku kyalo gwe tujja n'okusooka okutwalako ebutabika nga tumaze okutwala obuyinza tulabe oba omutwe gwo bulijjo gukolanga bulungi kubanga n'omwana omuto tasobola kulowooza yadde okutegeera yadde okwogera nga ggwe